My question, and bannange abaganda bannange saagala mubeere offended, njagala okubuuza ekibuuzo kino nga nkibuuza n'omutima gumu. Abankyawe bankyawe, abanjagala banjagale. Kiki ekigenda okukyuka right now mu conference eno egenda okubeerawo mu September versus ku kiki kye twagala essaawa zino? Omusajja yakabeera mu gavumenti emyaka 26 kyokka tukyali ku wolokoso wa kugenda mu conference tukole tutya omwisho guli gumu kanfundikire mukama wange nga bwomponize emundu erina okuvuga engalo erina okuvuga. Omusajja abagamba nti yayingira nagundi kwota pini bweyingira ogijjamu na nnyondo era ye tabasuubira nti bino bigundi bino mbw ate mugenda kuddawa mututeese ate simanyi batuwe mayiro akenda ate simanyi bikisire baliko akenda ke bagenda okutuwa bagenda kalirudda wanga bakabye konna bakamazeewo ebyapa byonna baabitwala dda. Lwaki tudda mu tulo? Lwaki tudda mu kwebaka? Bannange mukyalina abantu era bonze yange gye ndiko si byakwewaana bwewaana nga n'ono omukulu akuta omuzindalo muwulira. Twali mu sukulu y'emu erebo gye ndiko y'ey'omugenzi Anduta Nkome Kayiira Muzeeyi Nkwanga n'oyo omwami Affende wange aŋŋambye nti apadde time mbale ye education tulina masters degree mu kukuba ekikopo. Lwaki tubeerawo mu kwekenenya, tubeerawo mu lisaa mu kwegayirira ng'ate mwe ba financers we muli? Mumanyi lwaki tulemeddwa okubaka ekitambula? Kubanga ffe tuganya okubaako n'ekifungwa balabala. Singa tunabaako n'ekitambula okututeekamu ssente nsibawo ssente mujja kuzituteekamu. Tuve mu wolokoso. Emundu erina okukaaba. Sebo mukama wange webala nnyo okumpa akadde ononsonyi mbadde mbuze ebbanga naye enamba yange direct ogirina isiga segula Mirambo ng'era ejja kugula Mirambo. Akuume Ssaabasajja abaagala batuperere akuume Ssaabasajja Affende Ensi egula Mirambo weebale nnyo oyogedde ebigambo by'ekisirikale ebirungi era tuli bumu naye kankwateyo omukubi omu yekka Buganda aŋŋambye tuggalewo essaawa tukola bubi. Sebo oba nnyaba atukubidde nkusaba onkuwadde dakiika 2 atukubidde sebo kwoli kwendisebo sebo nkuwadde era eddoboozi liwulikikanga erya mukulu kaggwa sebo. Sebo nze njogera mukama wange. Sebo genda maaso. Engineer Kaggwa naye sebo nkubye. Sebo. Lwakuba ndi musanyufu nnyo nga njagala okubeebaza. Sebo. Badde era siyinza genda kwebaka nga sibeebazizza bannange mwenna Buganda tebwasaba abaakoze omulimu guno okutuleetera omukulu ono. Kubanga ebigambo byayogedde biraze nti lwediyo yaffe omulimu gwekola gwe mutuufu. Era bannange namwe mugende bwebake bulungi omulimu tunaatera okuguwangula. Kubanga kati abantu abatubuzabuza ne badokita e Uganda bamuli ku mulamwa gwe tuliko. Era omuntu tewakyali kati ayinza kubuzabuza Buganda. Obuganda kinnyambye kinsanyusiza kyenjagala okwogera nti nsanyuse nnyo okuwulira ne badokita abaatusookawo abasajja abakulu tibali ku mulamwa gwe tuliko. Era bwe tuwulira omusajja yenna ajja okutwepankirako nze nabagamba nti ekigambo kya Buganda nga kinkutte nja mubatwaliranga zonna. Twagala tubuzabuza ayi Ssaabasajja Kabaka abeere mirembe. Awangale Ssaabasajja Kabaka inginiya n'essanyu agenda kusula bulungi. Bwe twazikwatako ebitali byagamba ki tujja zikwatako ate tuli bamalirivu okuddayo nga ffe tugenda okwetandikira omulimu. Sebo Buganda tebwasaba akazindalo kako obudde bwe busebo galawo programu yaffe ya lwaleero. Sebo neyanzege tweyanziza abakubi b'amasimu mwenna abawugulumiza ku laadiyo eno. Nitwebaza omugenyi waffe
Dr. Gukiina Musoke yaliwo mu Gyataano mu Gyenkaaga abadde ayota ebizibu bya Buganda obuliro newankubadde ng'akadde katumaye katukozeeko empalana naye tujja kumuzza tunaba tusobodde tujja kubaleeteranga abantu abalina obulumi nga tubategeeza lugero lwa bajjajjaffe okutya nsonyi obuzira bugagga bajjajja baatugamba nti okuwangaala emyaka 10 n'ovanga emmese ekyo bakitutekera mu lugero nga bakitugaanyi nga bagatubeere basajja abakkeza nnyago abalwanirira Obuganda. Si dokita yokka yasoose ku kyokwemulugunya emmengo. Omuteesa omu yabuuza n'agamba nti tusobola kubeera na katikkiro nga mukyala oba gasempappe gagenda gatulyamu enkwe. Katikkiro mulwanyankwe ono katikkula eyo kyamasiro gaffe. Era Muteesa n'agamba nti nedda Obuganda bulina kugenda nga bwe bwali. Tulina kulwana bulwanyi tulabe nga tuzzaawo Obuganda. Baminisita tubaanike kubanga abamu babagoba n'obagoba ne bagaanirako kuba minisita. Tukonye ku nsonga y'okukwatira omulabe oba okuyambako ku mulabe okutuusaanyaawo. Tulina kuvaayo tulabe nga tutaasa Obuganda. Tuwaayo essaala mu mikono gya Mukama Katonda. Ayi Mukama Katonda wa Buganda, Obwakabaka nga ekituuluze oba ekisiikirize kyoterawo ekyemirembe abantu baabo abukkirizaamu. Ng'olwaleero kitagulwatagulwa, tukusaba otuggyeko ekitubise ku bwongo tusobole okulaba nga bajjajjaffe bwe baalaba, tusobole okulwanira Obuganda obuli mu buwambe obuli mu masaŋŋanzira kakano. Tweyanza emitwe emyogi gye basinkanyiza ku laadiyo eno, laadiyo y'ababaka. Twebaza okuloosebwa kwabo abateekawo laadiyo eno. Ne tukusaba ogaziye ensawo zaabo abagivujjirira ensimbi okulaba ng'ebeerawo n'okuweereza Obuganda, babe nga tebakoowa. Ayi Mukama Katonda, tukimanyi bulungi ti Katonda gwe n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu. Bweza amiina. Ffe abambowa ba Buganda oba beewaddeyo okulwanira Obuganda, ba Buganda Royal Army, ne tweyama mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti w'olisimba evviivi wetulise n'amazzi ne tuganywa. Ssaabasajja Nantasibwa Muge, Cuucu, owangaale
n'Obuganda bufuna obutongole bwabwo Buganda nga Mutabaazi. Ssaabasajja Kabaka kyokyo Mwenda Mutebi awangaale n'Obuganda bufuna obutongole bwabwo. Tubeebaza nnyo mwenna abazze mu kuteesa kw'olwaleero, ababadde mu kyati, abakubye amasimu, mwebale kujja kuteeseza Buganda. Era tusaba abantu abali e Buganda bongere okubeera nti banyweza obumu n'okwagala ensi yaffe Buganda. Naffe eno gwe mulimu gwe tuliko okulaba nti tujja okulwanirira ensi yaffe Buganda, okugijja mu buwambe mweri tufune obwetwaze bwaffe. Tubasiibula nga tujja kuddamu tuwuliziganye nate ku Lwomukaaga